agakagwawo. Leader of Opposition Gov't Ssenyonyi alumbye factory ekola sukaali gye bayita Atiak Sugar Factory. Bamunnyonnyola ensonga lwaki ebbanga gavumenti yeemaze ng'efujjirira musimbi mu factory eno paka kati tennatandika kubanga operatinga mirimu gyayo ate nga public funds zikyateekebwamu. Kwanirizaako nnyo ku Yugi Updates TV nkutegeeza nti okola kyamaanyi nnyo okwekumira ku mayengo gano. Gwe atannakuba ng'osubscribinga muganda wange kirira wansi ojalabe ekigambo subscribe kikooneko koona mukade kajja kuyambako nnyo okufuna ebyetaago gy'oli bingi. Ng'omukwano gwange ali eyampuliza bali e Bulaaya mbalamusizzaako nnyo. Basharinga, commentinga nammwe mbaagala nnyo mwebale kwekumira ku mayengo ga Yugi Updates TV. Tutegeera bulungi Leader of Opposition Gov't Ssenyonyi era nga spokesperson wa National Unity Platform. Joe juzi yalumba ku kitebe ekya looko bamunnyonnyole oba akole interview ku ngeri kino ekitongole gye kikolamu emirimu gyakyo, kubanga mwalimu ebirumira bingi ng'ate nga ssente nnyingi ez'omu bw'omusolo ezaali zifujjiddwa mu factory eno emanyikiddwa nga aba Local Construction Factory Limited. Jjukira nti n'emirimu mingi egyagikwasibwa egitannaggwa, egimu egitalagana kabonero kakubanga gitandikibwako okukola. Kati mu kino Ssenyonyi kyamunyigiriza ne yeesula n'agenda n'awubako olubula ekigere, naye tebaamuganya kuyingira gate. Ne twebuuza kiki baali bakweka eyo, lwaki baba nga operatinga bulungi, kuba ye kye yali agamba yali agenze kulaba engeri ssente z'omubi w'omusolo engeri gye z'operatingibwamu mu factory eno, naye ne bamugaana okuyingira. Ekyo n'akimma amazzi. Kati olunaku olwaleero yesterday n'alumba ku kifactory ekimu ekya sukaali ekyakiteekebwawo ne mwami Yoweri Kaguta Museveni kye bayita Atiak Sugar Factory. Kikampuni kino kigambibwa nti kyakateebwamu obuwumbi bwa Uganda 553 n'obutuntundu 71 eza wano, ssente za wano mu Uganda ezakafujjirwa mu kampuni eno. Naye ne gye buli kati tekinnatandika kubanga kikola mulimu na gumu kyoperatinga wadde n'omulimu n'ogumu n'akatono. Kati Ssenyonyi ne yeebuuza lwaki factory ng'eno eteereddwamu ssente nkuyanja n'enkuyanja terina kye yali eproducinze, terina kye yali eraze nti nooba etandise okukola, logiki kyali emabegaawo. Kale Gov't Ssenyonyi agamba mbu gavumenti erina ne pulaani ey'okubanga ekyafandinga ssente nnyingi nnyo mu kifactory kino kye baakateekamu obuwumbi obusukka ne 5 naye nga tekinnatandika kuoperatingibwa. Kati Ssenyonyi yawubyewo olubula ekigere bamunnyonnyole lwaki factory eno ne gye buli kati eteereddwamu ssente z'omuwi w'omusolo tennatuuka kubeera nga operatinga ng'eri inactive. Lwaki teri inactive? Muganda wange ebibuuzo bibadde bingi naye nga ansa ntono. Kigambibwa mbu acres emitwalo 600 eza sukaali eza bikajjo ze zaalina okulimibwa okwetooloola Atiak Factory eno ne Ramo ng'eyita mu balimi bwe bakolagana mu cooperation. Naye kigambibwa nti ika 25 ika 2,500 gye zaplantingibwa gye zasimbibwa egy'ebikajjo okusinziira ku ssente ze baali babawadde. Oba owulira muganda wange? Takomye okwo, Gov't Ssenyonyi atunnyonnyola atugamba nti ng'oggyeko ssente zino ennyingi eziri mu buwumbi 5 bwe baakafujjirira mu factory eno, buli lunaku ki factory kino bukyanga kiteekebwawo kitwala liita ez'amafuta eza dizero liita 2 buli lunaku, just okulwaninga tribune zaayo ebyuma byayo mbu bisigale nga byoperatinga nga bikola bireme kubeera nga bitalagga.
bisigale nga bikola bulungi nnyo basobole okuba nga bapreventinga mashini zino obutatalagga n'obutafuna malfunctioning. Liters 2 eza dizero wulya ssente y'omusolo jasibule ku makya balina okukera bakikubemu ssente mmeka omanye ezigenda awo. Muganda njagala weetegereza ebintu naawe otegere nti weetaaga enkyukakyuka mu ggwanga lyo. Kaakati Giwero Ssenyonyi abuuza ng'oggyeko ssente ezo nazo baakateekamu ne ze mukyateekamu, lwaki musigala musiga ssente mu factory eno etalina wadde essuubi, etalaga wadde kabonero nti oba oli awo lumu eneebeera inactive enaatandika okuoperatinga ne producinga ebyagiteekebwateekebwa okolebwa neeba nga ate ekyatwala ssente z'omusolo. N'abuuza logic kyali emabega w'ekyo. Lwaki factory eno ekyafujjirwamu omubi w'omusolo so bukyanga etandika tteekebwawo tevangamu wadde kalungi nakamu wadde n'okuzza wadde n'ennusu 10 ebiw'omusolo okuggyako zitwala obutwazi. Ssenyonyi ayogedde ebyo nga tewali kye banyiga nga bamumuma bumuumunyi. Njagadde okulaga ssente z'omusolo engeri gye zigendamu gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Bibaleetera si lwakuba nti twagala obbamanyisa ennyo naye twagala kubazuukusa bwongo gw'abaddewo nga nsabala nkyukakyuka ate simanyi olutalo lujja kujja obukulembeze kasita bukyuka bujjirako n'obutalo. Ne kakati tulinga abali mu lutalo ne kakati toli bulungi. Abamu mugamba nti obukulembeze ne bunaakyuka tewali mbeera ejjakyuka. Ebyo bibaddewo ku bukulembeze buno ng'olaba tewali kikyuka na system wabula ng'obukulembeze buyamba abo abali mu gavumenti. Naye twagala okyusa ekintu ne system n'obukulembeze busobole okuyamba ku muntu ali eyo nga n'omuntu ali mukyala asobola okutegeera nti ku ntebe y'obukulembeze kuliko afuga. Kiki twagala obbalaga. Kati Ssenyonyi kino kyabalaga abalaga engeri ssente mwe gye mukaaba obwavu ne mulaba eggwanga ekonomi ekkirira ssente ziwesitingibwa mu bintu ebitaliimu ez'omubi w'omusolo ze tuwaayo. Eno ne bakukyajinga amasannyalaze ne bakukyajinga amafuta eno ne bakukyajinga amazzi ebintu naddala ebiva mu ggwanga lyo. Can you imagine? Muganda wange nkutegeeza comrade yali enkutegeeza genda maaso n'okusharinga kano ka video kalayikinge commentinga tangaza bannayuganda ki ekisaanidde okukolebwa kiki kye beetaaga okumanya basobole okuba nga bakimanya. Watandika kuba nga osubscribinga kubiriza naawe genda maaso subscribinge ku Yugi Updates TV. Mbagala nnyo nammwe abali e Bulaaya temuva ku Yugi Updates TV mweraba.